Ekibbo ekiyitibwa ekya Lubaale kitegeeza ki? Era makulu ki amakusike agali mu kibbo kya Lubaale? Era biki ebyandibadde bigobererwa ng'oteekawo ekibbo kya Lubaale? Ssenkulu oba nankulu biki byandibadde atunuulira ennyo? Akati omukyalo ono yeddira Ffumbe, twagala tuwulire bulungi nnyo akalooto ke kampi naye kalimu ebyokuyiga. Agambye nti ayina ekibbo nga kirimu ssente zino ezaffe eza bulijjo, ssente ze tukozesa gamba ng'olukumi, 200 bwe bityo, ssente ezaffe. Naye yaloota waliwo omukadde akutte essente eziri mu kibbo omwo n'aziyiwa mu lubbo nga lukadde. Bwe yaziyiwa mu lubbo nga lukadde ne zifuukamu ssente ziri ez'edda. Olubbo nga lukadde nga lwonna lulebera n'okulebera. Omukadde yaddira ekibbo kino ono kyayina nga kirimu ssente zino eza leero n'abiyiwa mu lubbo olukadde. Bwe yabiyiwa mu lubbo olukadde ssente zino ze tukozesa ne zifuukamu obusente buli obwasooka. Kakati awo wali firimu. Akati njagala tutule bulungi nnyo tukkalire tutegeere amakulu agali. Biki ebituteesaawo ebibbo bino? Ebibbo bino birina makulu ki? Era ebibbo bino mwandibaddemu biki ebitandibuusiddwa maaso? Kakati katudde ku ssente, katusookere ku ssente. Wano tulina ssente za mitendera esatu. Tulina ssente embereberye, tulina ssente ezaddawo, ate tulina ssente ez'omulembe oguliwo. Essente embereberye ze ziriwa? Ssente embereberye z'ensimbi, ensimbi eŋŋanda. Ebyo ebintu bye mulaba bye tugula bye tuyita ensimbi engezi zaaliko ssente. Era omuntu wa wano okuva mu mawanga gonna ye ssente enkulu egatta abantu b'ensi yonna. Ezo ensimbi z'olaba, ensimbi ezo zibeera mu nnyanja. Ensimbi ezo nnyumba za biwuka ebyefaananyiriza obukovu. Ensimbi ezo zibaamu obuntu bubanga bukovu, zisangibwa mu nnyanja. Era obukovu obusula mu nsimbi ezo bwe bufa, ennyanja ng'ewandula obuntu obwo ku mbalama z'ennyanja. Omwo mwe mwavanga ebyambalo ebyakozesebwanga mu kwewunda okw'enjawulo, abantu bye baawaanyisanga. Oli n'abitwalira gundi, oli n'amuwamu ekyokulya. Z'ensimbi ezasookera nga zaayitiranga mu nkola eyitibwa barter trade. Ensimbi ezo zaatambula omulembe munene era oguwerako. Wabula ensimbi ezo zajja ziwanvuwa nga zijja zikolebwamu ebyokwewunda, ebintu by'oku matu, ebintu by'omu bulago, engoye ez'enjawulo. Ensimbi ezo ne muviiramu ddala ate abaddawo ne bakoppa ebyokwambala nga biva mu magumba g'ensolo. Abaddawo ne bakoppa ebyokwambala nga amagezi bagajja ku nsimbi ezo, ne bakola ebyokwewunda ebyavanga mu nsigo ezaavanga ku bimera nga bw'olaba obutiiti oba embira. Ebyo bya kizungu byajjo. Waabangawo ebimera, gamba tulina ekimera nga bw'olaba ekya sappule. Katolwalera Abakirisitu oba Abaminsani bambala esappule nga zikoleddwa mu mbira, naye esappule emberebiri teyabanga mu mbira. Okitegedde, teyali mu mbira. Esappule emberebiri yakolebwa mu bimera ebikula ng'omuwemba ebyasangako obusigo obwo. Kakati ebyokwewunda n'ebyokwambala byajja bitambula naye nga bitambulira ku butonde, ng'okuyiiya ebintu eby'enjawulo ebikolebwa mu zi masiini nga tebinnajjanga ne masiini tezinnabaawo. Baakolanga ebyokwewunda mu magumba g'ensolo, baagawagalanga ku mayinja ne baganyiriza, baagakuutanga ku njazi ne baganyiriza ne bakolamu ebintu ebinyirira ne bagateeka ku matu. Era tewaaliwo kuwummula matu ebiseera ebyo, babula balina engeri gye baagasibangako nga beeyambisa ebintu ebiringa wuzi okubyambala mu mutwe n'okubyetoolooza mu mitwe. Mwabangamu ensimbi, magumba g'ensolo, ensigo ezaavanga ku bimera eby'enjawulo.
ekimera kya sappule kyava mu ggwanga eriyitibwa Rosary mu akaalo akayitibwa Rosary mu Vatican. Okitegedde? Era sappule ezo nazo zakolebwamu ebyambalo okuva mu mawanga ag'abeeru. Era sappule eyo oli yaloota buloosi okugifuulamu ekyokusabirako mu buwangwa obw'abeeru. Kakati ensimbi zino ezaddawo oluvannyuma lw'ebintu ebyo ezo ate za jjo. Zino ziriko ba King George, simanyi baani, essente emu, waafu, biki eziriko East African oba community, ebintu ebyenjawulo ezigatta amawanga, ezagattanga olukalu lwa Afirika. Ensimbi ezo ezaavangamu ebyensuubuligana wakati w'Abafirika n'amawanga gali ag'abeeru. Ensimbi ezo zaakyaka nnyo. Omuddugavu yakwatanga ensimbi emu eza East Africa nga zisobola okumugattaganya ebyensuubuligana n'abeeru oba n'amawanga agalinaanye oba continents ez'enjawulo. Ensimbi ezo ezawaafu eziyita ba nusu emu, nusu abiri, nusu ttaano, nusu kkumi. Kyokka n'ezo ensimbi za jjo. Naye ensimbi ezo ze zimu ku nsimbi ensimbi ezimu ku nsimbi ezibalibwa mu ensimbi ezaayiyizibwa abeeru, kubeera ensimbi ezo si ffe twazeekolera wano. Ensimbi ezo nga tukyali mu bufuzi bw'amatwale ag'abantu abo Bafalansa baki, era Abazungu be baazikola ne bazireeta okusobola okuggyawo eby'empaanyisiganya ebyaliwo ku mulembe egwo gw'ensimbi ezo nga zijja. Tezaakolebwa byuma bya wano kuba tebyaliwo, era ensimbi ezo zaava mu mawanga ga Bulaaya. Ezo ezawaafu nusu ttaano, nusu luddawa zaagattanga East African Community mu byensuubuligana wakati w'abajjajjaffe abaasuubulanga b'Ethiopia baki paka mu Bulaaya. Ensimbi eyo etwalibwa nga nkulu kuba bajjajjaffe abaatusooka baagikozesa nnyo era yalwawo nnyo, ate ensimbi eyo yali ya mugaso nnyo. Ensimbi eyo yakola eby'amakulu bingi kuba n'ebibanja bamata kuba biki ebintu ebinene by'omanyi ebyabanga eby'ebbeeyi. Ensimbi eyo emu yagulanga binene, yagulanga bingi. Ensimbi eyo nkulu nnyo era yabanga ya bbeeyi okusinga ensimbi ezizze ziwaanyisibwa ku mirembe gino ffe kwe tukoolidde. Kakati bajjajjaffe ensimbi eyo bagitwala nga nkulu kuba baagikwata nnyo ebbanga ddene. Edda tewaliwo bino nti ate kati pulezidenti azze ate kaakyuse ssente, ate kati pulezidenti azze ate kaakyuse ssente. Byonna byolanda ate kati pulezidenti ajje tukyuse ssente, omufuzi oli zaabaddemu tuzize mu kino, ebyo byonna bya bubbi. Ziri zaabanga nsimbi nga zireeteddwa ezitaakyukakyukanga. Okitegedde? Era ensimbi ezo zaaliwo ku mirembe gy'abapulezidenti abaafuganga Amerika. Ku mirembe egyo mwalimu ba George baani, bantu ab'enjawulo. Waliwo pulezidenti erinnya ndyerabidde, nja nakweruma olulimi kuba eby'oluzungu ebyo sibimanyi. Okitegedde? Akati mu mbeera eyo ensimbi ezo zitwalibwa nga nkulu. Twajja wabangawo ensimbi ezaasigala mu biseera ebikadde nga zino ensimbi eŋŋanda ze tuyita ensimbi engezi. Amatembe tegaaliko. Amatembe galina amakulu gaago. Amatembe tegabalibwa mu nsimbi. Zaali nsimbi zokka zaavanga mu nnyanja ezaakolebwangamu bataturedi. Kati emirembe egyaddawo kwe kuddawo ezo ensimbi z'obutuli obwo obutono nnyo obusimbi obwo, era tebufa. Era ensimbi eziriwo olwaliro bw'ogiziika mu ttaka zo zifa. Buli obusimbi tebufa. Ate era obusimbi obwo bukyali bwa bbeeyi. Osanga ssente emu, ssente ttaano, ssente 10 wonna w'ogisanga oba kayumba ka buwangwa oba ki wonna we bagitunda olwaliro egula 10,400 ya bbeeyi. Temanyi nsimbi ziriwo kati. Era we bagikutuma oba Lubaale ng'agikutumye, abamu bagitunda 600, abamu bagitunda 10,400. Kyokka ye yatula nusu emu. Ekikulaga value, ekikulaga ebyedda nti ebyaleero tebijja kusinga byedda bbeeyi. Value, omugaso.
okitegedde. Kakati ekibbo kya Lubaale mizimu ki ebiseera ebyo egyasoosowaza ku nsonga z'abajjajjaffe, emyaka egyo egyaliko ssente waafu, egyaliko ssente emu ssente 10, emizimu egyo gye gitulaga ebyedda ebyaliwo. Okitegedde. Omuzungu mu kujja wano, omuzungu mu kusiisira wano, omuzungu mu kuwandiika ebbaluwa emuleeta wano, emizimu egyaliwo ebiseera ebyo mwe muli emizimu egyatutunda, emizimu emirungi egyalemera ku nsonga, era emizimu mu types ez'enjawulo mu budde obwo abantu abaaliwo ababi n'abalungi, omwavaako abantu abatunda ensi okugaba Lubaga, Namirembe, Ludda w'ensozi ez'enjawulo, Bicoziwa, Amadiini, kukola ki, emizimu egimu kututunda, kutwegaana, kukola ki, kuwaayo byaffe mu bazungu biki. Kati emirembe egyo okuviira ddala mu mirembe nga waafa ezo zijja, ensimbi ezo nga zijja bamale bajjewo ensimbi zino eŋŋanda ezaaliwo, ensimbi ezo nga zijja. Kati bajjajjaffe abaaliwo omulembe ogwo gwe tutamanyi nti oba ono yasobya, oba ono yatutunda, oba ono yasigala alemeddeko. Muveemu ebintu okwewalampa okugendera ddala mu maaso eyo nti bano bajulizi bookeddwa, bano biki, ono Mwanga akoze bw'ati biki. Ogwo omwaka gwajjo ogwaliko bamwanga, ne tukubuulira abantu bwe bazze batambula okutuukira ddala ku Mwanga, abantu batuuke n'okusuulawo ebyabwe nga abazungu bafuuse abazungu, bazungu nga bayingiwadde, ensi etandise okubuzaabuzibwa. Kati ekiseera ekyo eky'abantu okutandika okubuzaabuzibwa, baani abaasigala bagamba nti tulemedde ku nsinza yaffe, era baani abaasigala bagamba nti ffe eggwanga tulitunda? By'ebiwayi bya mirundi ebiri. Bantu batandika okwewakanya, bantu batandika okuwaayo ebyabwe, abantu baddiranga amataka ne bagamba nti eryo ndiwadde kyaki, misana ttuku ng'ensi eraba, abaana teboogera. Abazadde abamu abaaliwo abazungu bajja, twagala abakozi, twagala bakutwala mu masamba ga bikajjo, kola sukaali biki. Muzadde n'avaayo n'agamba nti nze okusinziira ku ndabirwamu gy'ompadde nkuwadde abaana 6. Baabateekangamu enjegere ng'alaba. Okitegedde. Omuzungu n'ajja n'essaati emu bw'eti, taata abadde ayambala lubugo, n'agamba nkuwadde essaati. Musajja taata n'agitunulako azadde abaana n'abawaayo nga mulaba, n'agamba kweno essaati gundi ne gundi abaana 3. Omuzungu abatwale, teekamu olujegere obatwale. Bwe bakaabanga taata tutuwaayo, taata tutuwaayo, batwale. Nze ngambye nze mbazaala batwale. Ate munaddukira wa muzungu yabanga n'emmundu obusaali, yajjanga n'abasirikale abambadde ebisikaati. Abasirikale bedda bayambalanga bisikaati oba busolo bulabika oba biki, bambadde n'ebigatto ebyebyayi, bonna batunula amaaso gabali mu biwanga taata abawaddeyo. Ayina abaana 6, bannamwe ne bagenda nga mulaba, bamuleetedde essaati n'abawaayo. Okitegedde. Mikayiri Kaseekende mugenda na muzungu naye ng'ekiddako miggo, enjegere, ne babasibako ebintu ku magulu, mugenda muwalula enjegere. Baddu omwana n'agamba taata tompaayo, genda. Ate nga nfunye essaati n'enkya bagambye bajja kudda banyongera ebirala, nzire kuggwandira emmere. Ne bagenda nga bakaaba, baana bagenda nga batunula emabega, n'atunulira baganda be baatawaddeeyo. Omwana n'asiibula, yasiibuzanga maaso n'agamba baganda bange ngenze, simanyi oba ndidda. Bano ne basigala mu maziga, taata amuwaddeyo olw'ebintu ebyatuleeterwa. Ensi bw'etyo bwetandika okutundibwa. Okitegedde. Slave trade bwetandika okutundibwa. Abazadde ababuyabuya batandise, ttaka liriko mayiro bweziti, eryo ndiwadde kyaki, eryo ndiwadde ab'omuzikiti bazimbeko omuzikiti. Okitegedde. Abazadde Kabaka n'alwanako ebiseera ebyo, n'alwanako n'engappe, abantu nga bagenda bugenzi. Omuzungu n'ajja n'agamba Mukama ali wano, era mulina kubatizibwa, olina kwegaana erinnya lya Mikayiri okusobola okufuna emirembe. Ate Mikayiri ndoza lyagandawazibwa bugandawazibwa, ndoza Mikayiri ye Mike, badde nkoze ensobi. Bazireewo buuza abali awo bazze kuketta biki, agamanya bwe gati ago agafa ag'Ekiganda. Muzungu n'agamba bwe bakutuuma Kayizi, Omukama Katonda oba tomumanyi, olina okujja n'enkutuuma Batiisita. Okitegedde. Tuleesa amazzi ag'omukisa, ensi egenda kufuuka ey'ettende enkya.
oyina kweyita batiisita. Okitegedde? Kati mulimu abazadde abamu abataatunda nsi, abazadde abamu baatunda ensi. Kati lwaki ebintu bya Lubaale bigendamu waafu? Nti emizimu egyaliwo ebiseera ebyo, waliwo emizimu egisituka olwaleero nga tutereeza ensonga egituviirako okumanya ebyaliwo byalinga bitya. Si buli muzadde yaliwo ebiseera ebyo nti yatutunda, wabula abazadde ensi yeetemamu. Central Buganda, abantu abaalimu ebiseera ebyo si buli omu nti yeegatta ku muzungu, era nga ne gye buli eno waaliwo abaali basigaddewo ab'olubatu abaagamba ti nze siwaayo byange, sijja kgenda na musomi. Kati kwe kuva olujegere olukulaga waafu mu kibbo. Si buli muzadde yaliwo akaseera ko nti yali mubi. Abaatutunda be baali basinga obungi, naye ab'olubatu abaasigalawo olwaleero be bakomawo. Abatulaba nga tubonaabona olw'ekisobyo ekyakolebwa ku mulundi ogwo, batulaba nga tubonaabona. Bw'olabanga bakuloosezza ensimbi ya waafu, manya nti waliwo jjajjaawo ali myaka bikumi azze okukulaga ekyo ekyaliwo emabega. Ky'otakyayinza kumanya, tewakyaliwo ayinza kikulambulula. Okitegedde? Kakati ekibbo ky'omuzimu kye ki? Ekibbo ky'omuzimu gwe ne bw'oba omuzimu gukusabye ekibbo nga ssengaawo wajjo, nga jjajjaawo omusajja azaala kitaawo nga bajjo, ekibbo ky'omuzimu kyonna. Tulina ebibbo by'omuzimu bya mirundi ebiri. Tulina ekibbo ekikwasibwa omusika mu lumbe. Ekibbo ekikwasibwa omusika mu lumbe ekyo kiba kyajjo. Ekibbo ekyo kiteekebwamu mmwanyi zokka ne ssente, kubanga bakiteekamu emmwanyi nga bagamba nti bw'oba ng'ozze mu bigere bya kitaawo ate olina okuba ne ssente okusobola okulabirira banno b'osikidde. Ne bateekamu ssente, kwe kukisumikira kyekyobusika, ne bakwasa ekifundikwa n'effumu n'omuggo n'endeku y'omwenge. Okitegedde? Kyandibadde kirungi n'okuweerako engabo okusobola okwaŋŋanganga ebizibu. Ekyo kyekyobusika. N'ekyomwana ow'obuwala bwe kiri ng'asikidde ssenga bw'oba jjajjaawe, tekyandigenze mu bintu birala, kigenda mu mmwanyi na ssente just. Okitegedde? Ne bakwasa n'akambe ak'ekiti ekiddugavu ke k'omuzimu. Akambe k'ekiti ekyeru tekaba ka mizimu, kaba ka misambwa, kaba ka bamama bannaalongo. Era ako tebamala gakawa muntu, ako bamala kakolerera. Nabuzaana najja oba Naalongo Nnambi oba ani n'okakasa nti weebali ne bakusaba akambe kaabwe, baweebwa ka kiti kyeru. Okitegedde? Kakati ekibbo ky'omuzimu nga jjajjaawo akusaba ekibbo naye nga si bya busika, si byaki, tugambe oli wa musawo, omuzimu gukutintimya, gwagala lubugo, gwagala biki. Ekibbo ky'omuzimu kirina okgenda mu waafu 2 ez'ebituli. Ate si buli nnusu ya kituli, waliwo ennusu eza jjo. Ssente ezo zirina emirembe gyazo. Waliwo waafu eya jjo ey'ekituli, waliwo waafu ennene. Naye twogera ku waafu ziri entono, ssente 5, ssente 1, ssente 10 ezo. Ekibbo ky'omuzimu kirina okgendamu waafu 2, kirina okgendamu ensimbi 9 engezi, kirina okgendamu amatembe 9 amagezi, kirina okgendamu emmwanyi. Kyekibbo ky'omuzimu kirina okgendamu omulamula, ekitundutundu ky'omulamula. Okitegedde? Kyekibbo ky'omuzimu kirina okubaako endeku y'omwenge. Okitegedde? Waafu ezo tezaawula mawanga. Ekibbo ky'omucwezi oli Mulaalo, oli Munyarwanda, oli muki, kyandibadde kya Buso. Omunyarwanda kyandibadde oba kyanga kirukiddwa mu bitoogo. Omuganda kyandibadde mu njulu. Bano Batanzania baki kyandibadde mu Buso. Okitegedde? Kyekibbo ky'omuzimu kirina okubaamu waafu. Waafu kye kisumuluzo ky'ekibbo ekyo. Waafu ke kabonero akalaga omuzimu first. Era waafu etambula kumu n'ensimbi ziri engezi. Era bw'omala okuteekamu ebintu ebyo n'olyoka olaamiriza ng'okwata ssente empya, osooka kulaamiriza ku ssente ziri eza waafu n'ogamba ezammwe enzibawadde ze mwakozesanga.
kenziba wadde nsaba munzije mu nsimbi enkadde mu mpe empya n'olyokoteekamu obusente bw'omulembe guno gwe mukozesa kyekibbo ky'omuzimu. Okitegedde biina amakulu, ensimbi ziina amakulu. Olwaleero ne bwogenda mu lubiri oba mu lusozi ne bwogenda n'ensimbi 9, ago ge makula g'emisambu amabereberye. Kyokka okuteekayo ssente kikulu, kubanga abatudde mu bifo ebyo balina obbikulaakulanya n'okugula omwenge n'okukola kino bisangawo n'obbasangawo nga weebali. Balina okugula ebyokulya, balina okwambala, balina okukola ki, balina okutuukiriza emirimu gy'omu mbiri ezo. Oba mbuga ya musawo omuganda oba lusozi oba ki, omuzzukulu alina okutambulamu ne ssente. Okitegedde kuba batuddemu mulina obbasangamu n'enkya nga bakuumye ebifo ebyo, balina okubeerawo. Naye amakula ga Lubaale amakulu nsimbi. Amakula ga Lubaale amakulu, ensimbi za Lubaale enkulu, nsimbi ezo ŋŋanda engezi, Lubaale z'amanyi. Bino ebisigadde byonna ssente zino ze tukozesa kugula bintu ku maduuka biki biki, ebyo byaffe. Wabula Lubaale lwaki azimanyi ssente za leero? Azimanyi nti muzzukulu waffe twamuteekaawo alina okugulayo akapikipiki, alina okugulayo essaati, alina okugula ekyokulya. Yensonga lwaki bw'ogenda mu kifo kyonna oba wa musawo Lubaale akusabayo akasente. Ekyo kyama. Lwaki Lubaale abasaba ssente ezo? Nti Lubaale bw'anaabasomesa ku nsimbi ziri eŋŋanda, abantu abatudde mu Lubaale bajja mwevuma, bajja kuba baavu. Nti omulya mmere wa wano bw'onoomugamba nti mpa ziri ensimbi ajja kifuula kya tteeka. Tajja kujja na kasente, ajja kujja ng'aleebeeta na biri ebisigo. Ebyo byama. Essente enkulu mu Lubaale z'osabirako n'ofuna ky'oyagala ssente ki? Ensimbi ziri eŋŋanda, ge makula ga Lubaale amakulu ago. Era baga nti bw'oba ogasabirako, kwata ensimbi 9, amatembe 9. Amatembe ge gateeka mu nkola. Ettembe litegeeza okusaba ekyo ate ne kitemba. Okutemba kwe kuteeka mu nkola mu budde obwo. Ge makulu agali mu matembe. Ettembe eritemba, era ettembe osobola oddikoowolerako omuzimu. Bw'abangawo bajjajja nga bali okumpi mutembanga ku mito ne mweyogerera, ge matembe. Ettembe liteeka mu nkola. Ettembe liriko magiki alinga wammwanyi zambagirawo emmyufu mu bwakiwanuka. Ettembe terikola makulu ga makula. Ettembe likola makulu ga bigambo by'osabye ebiva mu nsimbi zino. Ensimbi ge makula ga Lubaale amakulu. Singa ebyama ebyo byayatuukirizibwa, singa abantu tebakyatambula na ssente, singa abantu bakodo, era singa abantu bagenda baleebeeta na nsimbi ezo mu mbuga za bannaabwe ze baakera enkya ne babonaabonera ne babangawo. Okitegedde? Era si kirungi muntu kugenda mu bifo bya misambu nga toyina wadde akasimbi. Omuntu wandibadde owangayo ssente z'otuteyo ze bakusalidde oba 10,000 oba 5 oba mmeka ng'okwatiddeko ensimbi n'amatembe. Mugiwazibwe obwongo, mutambuze Lubaale ayogera. Essaala yonna gy'osaba buleeberako ensimbi n'amatembe. Essaala eyo ekola nnyo, ate oyanukulwa nnyo. Biri by'ebintu bya Lubaale ebikulu. Kwe kutambulira magiki wa Lubaale, kwe kuli amaaso ga Lubaale, empuliziganya ya Lubaale n'obutuulo bw'essaala n'ebigambo nsimbi n'amatembe. Birina amakulu, ye Lubaale omubereberye. Okitegedde? Era ebintu ebyo bye bikulu mu nsawo za Lubaale n'ensimbi za Lubaale. Ebibbo bya Lubaale n'ebibbo by'emizimu. Okitegedde? Ensawo ya Lubaale terina kubulamu ensimbi n'amatembe. Ensawo ya Lubaale terina kubulamu kasenyanku. Kasenyanku y'ensawo enkulu eraga ekifaananyi ky'eno ensawo gy'otaddewo, gw'omusawo gy'otungidde abazzukulu. Eno ensawo etungiddwa bantu. Kasenyanku nsawo etungibwa ekiwuka. Kasenyanku nsawo etungibwa omusambwa, kuba tomanyi kiri munda. Ekiri munda kiba kiwuka, kituuka ne kifa neefuuka nsawo. Bye bintu ebikusika ebyebuziba, y'ensawo y'ekyama. Ensawo ya Lubaale terina kubulamu kasenyanku. Y'ensawo ya Lubaale enzimba obuzimbi, eriko n'empagi. Ate enkusike etakwatibwamu buli muzzukulu. Ekirabika kye kitegeeza enneemi etalabika. Y'ensawo enkulu enkusike.
Okitegedde? Ensawo ya Lubaale teyandibuzeemu waafu ziina kuba 9 ensawo entuufu. Okitegedde? Ensawo enkozi waafu 9 mu 9 gwa Omulangira. Ensawo enkozi. Mulekera okukola ebintu ebikoppe nti nze mmanyi kino. Nze wajjajja gye nakolera ensonga nalabanga akola bw'ati. Oyo si ye Lubaale. Tebakola bye nalaba waagundi. Lubaale kukola bukozi kutabala n'okumanya. Lubaale kyekyo olulimi lw'ebikusika ebyama bya Lubaale kyeki. Tebakola bye nalaba waagundi. Olw'okuba namale w'omusawo emyaka 2 nalaba akola bw'ati. No. Lubaale kunoonyereza lisaaki. Lubaale kyeki. Ensawo ya Lubaale kyeki. Waafu 9 mu 9 gw'Abalangira. Ensawo ya Lubaale. Ensawo ya Lubaale teyandibuzeemu nsigo eyitibwa enkuti. Enkuti ke kabonero akakakasa abazzukulu Senkulu nga bakwasa ensawo nti mbakuutira. Alisuula Lubaale alimusuula ku lulwe. Yensiga enkuti. Ensiga enkuti eyo etudde mu maanyi gaabwe amayembe. Kubanga abantu abasuula Lubaale ekiddako balwanyisa gaba mayembe ne gabakuba ne gabatta n'okubasuula nga ku bubenje. Ensawo ya Lubaale terina kubulamu ensiga eyitibwa enkati. Enkati mu bwa Senkulu oba Nankulu mwasinziirira n'olulimi lwe okukkaatiriza ensonga ssemasonga mu Lubaale oyo. Okukkaatiriza abazzukulu timuyina okukola ensonga okuzituukiriza obutalizeegana obutalisuula bajjajjammwe. Okuumanga Lubaale okuteekanga mu nkola Lubaale byabalagiranga okutuuka limuliva mu nsi muno yenkati. Ensigo ez'ebbiri bwe zibula mu nsawo ya Lubaale ensawo yeba tejjudde. Okitegedde? Ayi no baagala tubabuulire ebintu ebingi. Abantu bano banne baagala olugambo. Kati basimbye olukono bawuliriza. Ebintu ebisinga si bimuli. Ebintu ebisinga si bikwate. Okitegedde? Ensawo ya Lubaale egendamu emiti. Kyokka si buli nsawo nti egendamu emiti. Ensawo y'Omunnalwanda tegendamu muti wadde ogumu. Okitegedde? Ensawo ya Lubaale tegendamu kintu kye batuzzeeko kintu. Mulimu ensawo ezimu z'osanga nga mulimu akatuttwa, oli asibye akabugo, akataddemu eddagala, asibyeko waggulu. Ensawo ya Lubaale tegendamu kantu kasibe. Ensawo ya Lubaale tegendamu ddagala lya nsaano. Ensawo ya Lubaale bw'oba okugiteekamu eddagala giba miti ate egitali mingi. Oyinza okuteekamu muzzaŋŋanda, oyinza okuteekamu omuyoola. Omuyoola nno lwe lumanyo. Olumanyo bwe lutuuka okugenda mu nsawo luyitibwa muyoola. Okitegedde? Era mulina okubimanya. Okitegedde? Ensawo ya Lubaale egendamu ennyingo y'olumuli olukalira, kwe kukkaliza ensimbi n'obugagga bw'ekika. Ensawo ya Lubaale egendamu omuti oguyitibwa omutuuza. Mutuuza nsimbi y'entalama mu bacwezi. Okitegedde? Ensawo ya Lubaale egendamu akati akayitibwa akalemanjovu. Ensawo ya Lubaale egendamu omuti omumuli. Bw'oba togufunye oteekamu nammuli. Ensawo ya Lubaale egendamu omuti oguyitibwa omuwanga. Bw'oba togufunye oteekamu omulokola. Bw'oba tofunye mulokola oteekamu akati k'ettugunda. Ettugunda n'omuwanga n'akalokola bikola omuti gumu, gyonna gya muwanga. Ensawo ya Lubaale egendamu omuti omwetangu. Bagulaamiriza nti sitaddemu kutangira mikisa, ntaddemu kutangira balabe. Okitegedde? Ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Egendamu oluwabula. Egendamu oluwabula. Ebintu eby'enjawulo. Egendamu endege. Endege ya Kiwanuka be basamba ndege. Abasamba nsiko. Endege ya Kiwanuka, endege ya Ddungu, endege ya Mukasa, endege ya Musoke. Teziina kubulamu. Ensawo ya Lubaale tegendamu nnyondo ya Kiwanuka. Waliwo ennyondo entono zino eza kkopa eziringa ennusu y'ebitaano. Eyo ennyondo eba ya mu kibbo, tegenda mu nsawo ya Lubaale. Ensawo ya Lubaale tegenda mu nnyondo. Okitegedde? Kyokka ebintu bino ebiteekebwa mu nsawo ya Lubaale era bye bimu
ebiteekebwa mu kibbo kya Lubaale. Ensawo ya Lubaale erina okugenda mu eddiba lya Kasimba. Lwaki? Nti Lubaale alina abasirikale. Abasirikale be bakuuma geeti, be bakuuma ekifo, be bakuuma Lubaale ono n'ebibye, be bakuuma abazzukulu n'ebyabwe. Ejjembe bwe lisimbye terisimbula. Ejjembe bwe lisalawo bakuuma nga likutte mizairo ku mulyango tebaasala. Ge makulu ga Kasimba. Akasimba bwe bumu ku busolo obukusike obwekwekamu amayembe. Akasimba bwe bumu ku busolo obukusike omukolebwa ensawo y'amayembe. Ebyo byama. Abasinga obungi babakolera ensawo z'amayembe nga bazikola mu mbugo. Ensawo z'amayembe zikolebwa mu buliba, mu maliba. Bw'olaba ejjembe baliteereddewo ensawo y'olubugo manya terinnatuuka. Bw'olaba ejjembe likusabye ensawo y'olubugo manya likyalina bye likwese. Eby'amayembe bibeera mu bisolo, byekweka mu bisolo. Ejjembe liwangibwa mu bisolo, lyambala bisolo, n'ebyalyo biritereka mu bisolo. Teryambalangako bintu bya luwewere, byambala bintu bya ttabbu. Okitegedde? Ensawo ya Kasimba oba eddiba lya Kasimba. Mulimu abantu abamu boosekerera n'otunulira n'oseka. Bankolera ensawo 3, eno ya muzimu, eno ya Lubaale, eno ya mayembe. Neweebuuza ejjembe lyajja ku ntene ligisaba. Mbonedda nagenda ku musawo nanga ntekewo ensawo y'amayembe kuki? Ku ddiiru ki? Ejjembe lyeyogerera kye lyagala. Ejjembe lisaba kye lyagala. Kyokka ejjembe lisobola okuwa obubaka n'oteekawo ekyalyo era liba lyogedde kubanga n'obubaka bwogera. Ejjembe tebalitegeerera, ejjembe tebaliragulira. Ne bw'obaako amayembe nga gogera ku mutwe nga teganyeganga ku nsawo, senkulu takkirizibwa kuwanga nsawo ya jjembe. Okitegedde? Amayembe ensawo zaago zibeera mu buliba ate nga gazeeyogeredde. Wabula ensawo eri emu eweebwa omuzzukulu eba ya Lubaale. Eriyo famire nnyingi ng'omuzimu gwabanga n'ensawo yaagwo. Emizimu gitera okukwata ensawo oluusi eri mu kaliba ka nsomba byuma, oluusi eri mu kikapu. Waliwo omuzimu ogujja ne gugaa nti nze nakwatanga ensawo ya kikapu mwe nanogeranga eddagala. Muzimu gusooka gujja ne gugaa nti nze nalina ensawo yange nga ya kaliba ka nsomba byuma. Babiteekawo ddi. Waliwo ekintu ekivaamu ebirala. Senkulu alina kukoma ku kyokkuwa. Senkulu talina kukulabako buli bintu kafa akalimba olw'okuba omweso gwogedde. N'abikutuma nagateekawo kino, tekewo kiro, tekewo kiri. Ensawo 3 zaaki? Ebifundikwa 3 byaki? Omuzzukulu alina okuweebwa ekifundikwa kiba kimu, kye kiggulira ebirala. Ekifundikwa ekyo kiba kya muzimu omukulu ogwasamiriranga Lubaale, kye kifundikwa kya Lubaale. Okitegedde? N'akuwa ekibbo kya Lubaale bw'obanga oliko Lubaale, n'akuwa ensawo ya Lubaale, n'akuwa ebyabasese, n'akuwa endeku enkulu, n'akuwa effumu lya Lubaale. Bwe businziro bw'omuntu obuvaamu ebirala. Bw'oba onoozimba embuga za Lubaale tosobola kutandika na masabo 3, basooka na ssabo limu. Essabo erimu lye libeeramu amaka ag'enjawulo ag'emisambwa mwe gafuluma. Mwe muva essabo ly'omuzimu, mwe muva essabo ly'amayembe, mwe muva erya Ndawula, mwe muva erya Kabaka nga bwe babeera bagalambise. N'ebintu ebiweebwa abazzukulu bwe biri. Tova mu bbanga olw'okuba omuzzukulu omulabako ddungu, omulabako kiwanuka, omulabako ani, omusabe kafa akalimba, genda ogule kino, ogule kino, ogule kino. Atandika okubeera n'ebintu ng'ebyomusawo Omuganda, ate atandika okugyamu endwadde n'obwavu n'emirimu bamugobe n'amaka gafe. Okutankuula ebintu ebitannatuuka, amaanyi ag'enjawulo buli lw'ogasika omuzzukulu ajjamu kutabulwa, ajjamu malogo, okulumizibwa ng'okulwala endwadde zitawona, ez'atamanyi we ziva. Omuzzukulu alina okubaako ebintu by'alina omukwasibwa obusinziiro. Bino si kinyumu, si katinko. Mukwasa ensawo ya Lubaale, ekibbo kya Lubaale, effumu lya Lubaale, muwe ebyabasese, muwe effumu lya Lubaale, muwe endeku Lubaale kwanywera, muwe ekifundikwa. Full stop. Ebyo bye bigenda okuva mu Lubaale okutandika okweyogerera. Lubaale ayinza okujja ku mutwe, Lubaale ayinza okusaba ekijjulo, Lubaale ayinza okusaba olukiiko, Lubaale ayinza okutandika okussa obubaka.
bagenda batandika okusampula obubaka mpolampola ogenda okulaba nga bakulaga ensawo ya ensomba byuma ogenda okulaba nga mayembe gaggama njagala ensawo yange ng'ofukamira nsawo ki era ejjembe terinza gga nti njagala nsawo yange era ne mugiteebereza ne mugiteekawo era bakiwa obudde n'oyongera n'okuba amaviri n'ogaba bajjajja ensawo yammwe mujagala mu ddiba ki okitegedde kakati ensawo ya Lubaale tubadde tukyagimenya erina okugendamu eddiba lya Kasimba akatundu k'eddiba lya Kasimba okitegedde erina okugendamu akatundu k'eddiba erya nsomba byuma ensawo ya Lubaale ensawo erina okugendamu eriiso lya Lubaale kakati bano abantu banyumirwa lugambo kati ebintu ebintu bino ebya Lubaale mubimanye n'emigenzo gyabyo bannange abantu bafube okulaba ensonga zino nga muzimanya si butijjo si katinko ensonga lwaki abantu basobeddwa abantu baterezezza Lubaale abantu bakoze Lubaale abantu tebabifunyeemu abantu bakutte ebintu babisudde mu nsiko mu masaŋŋanzira abantu mubasanga eyo olina gana nateekawo ebintu nentuuka n'embisuula olina gana nabitwala mu balokole biki ebintu bino mu kubitereeza kwabyo birina kutambula bitya birina kutambula bitya waliwo obulege bwe bayita omwezi gwa Lubaale obulege obwo bukozesebwa ddi mu kibbo kya Lubaale waliwo obulege bwe bayita omwezi gwa Lubaale ye ensawo egenda okukwasibwa omuzzukulu omanya ddi nti omuzzukulu ono alina kukwasibwa ensawo ya Lubugo omanya ddi nti omuzzukulu alina okukwasibwa ensawo y'eggugu kubanga si buli muntu agiddeko empewo olw'okuba ayogera Luganda eriyo abantu abayituuma amannya g'ebika nga yeeyita mannya ga bika nze Nakaweesi nze Nagundi nze ani n'olowooza Muganda n'omutimba ensawo y'Olubugo banja ebintu babisudde tebabifunyeemu makulu Senkulu alina okuba ne magiki amala asobola okumanya nti ono yeddira kika kino ateeka okuba Munyarwanda ono yeddira kika kino ateeka okuba mu Tanzania ono yeddira kika kino bateeka okuba bano Balundi ekitta Lubaale n'ekireetera abazzukulu okusoberwa kwe kumuwa ebintu ebitali bya nnono ebitasobola kusika maanyi ga muzimu gwa jjajjaawe ogwajja obuzzi ensawo y'eggugu ensawo y'Olubugo ebintu eby'enjawulo kakati ensawo ezo tuzizaawula ddi ezikwasibwa abazzukulu ensawo ya Nnyabingi yeetya ensawo y'Omunyarwanda yeetya yati nabasulako busozi pano tete nabo banyiiza abakuumi liiso ddene Ddunda Namugereka Kiwa Mirembe yenze Omulangira Jjuuko Munnabuddu.